Kaka tozijukiza loko down boy ono ani scheme yenyine okuba ku kitebe kikulu. Musajja mukulu munange amaze okulangirira bane mwe n'abalwana Pallaso kyekasera Pallaso musooke mu mwesonyiwe. Bo abantu si basanyufu ku nsonga eno. Buterevu mukwano gwange n'amala gonna mwegali mangi nnyo gwe just weekumire bwekumizi ku Jika Media ensibuko y'amawulire. Gwatanaba kuba ng'osubscribinga genda maaso subscribinga likinga commentinga osobola okuba nga ate munnange tutambula ffenna bulungi nnyo. Mukwano gwange ntandise ne musajja mukulu Alien Skin ono nno nga avuddeyo nalangirira nga ennaku z'omwezi mwenda omwezi guno gwennyini gwe tulimu muganda wange ono agenda kuba nga ate astaginga concert ye gy'atuumye City Danger. Jjukira munnange ono aba ayingiridde ekivulu kya Pallaso wabula nawe mwawulireko mu kalango ke. Kaka tozijukiza loko down boy ono ani scheme yenyine okuba ku kitebe kikulu Fangoni Forest. Tongedde okubategeeza tukonfaminze nga mwenda guno omwezi gwennyini boy Freedom City tunyuse amakubo gonna gadda wali security boy tight ye yona okumanya teyadde fujo yona tugenda kuma emirembe ate awulidde ategeeze gwe kikwatako boy tino nobody boya atenga kujonkera ati on risky aman. Oyo no ye Alien Skin mukwano gwange nawe omwewuliriddeko nga akakasa nti ng'ennaku z'omwezi mwenda mwena ate mubere wali ku Freedom City. Simanyi lwaki bo bafani ekintu kino bakitwala so much serious wabula bo abayimbi kyenyinza okugamba bo bafunamu nga bo wabula ate bafani beewalanira ddala ekintu kyeŋŋamba nti si kituufu. Ebyo byonna yadde nga biri bityo abantu ab'enjawulo bo bavuddeyo nga bawa ensonga yaabwe ku ngeri ekivulu kino oba concert eno ate gyerangiddwamu ng'eraga munnange guno mupango okulabika nga ate bafiriza mwana mulenzi amanyiddwa nga Pallaso because ono naye ayinayo concert ye oba Love Fest. Kitegeeza ono munnange baba bamukubye omuggo jjukira emabegakawo MTN yali evuddeyo ne warning okubanga eno egenda kuva mu kivulu kye ekintu ekitannategeerekeka bulungi oba bakyakirimu oba nedda. Era basponsa bano nga MTN webanga bavudde mu kivulu ky'omuganda wange omanya kigenda kutulamu butuuzi. Bane mwe n'abalwana Pallaso kyekasera Pallaso musooke mu mwesonyiwe. Sawa zino bapromota beegangize beekuŋŋaanyiza ne mutegeka ekivulu of course ku Freedom City nga mwenda of course olunaku olwo Pallaso tumumanyi nti abaddeyo n'ekivulu ku Lugogo Cricket Oval. So nammwe mutaddeyo ekivulu kya Alien Skin okulemesa omwana Pallaso ne Pallaso waba yabalema wabanga sente ziyali abachaji nga milioni 15 mwaziremwa ate kiki ekikuleeta okubanga ogenda ogamba nti Pallaso ngenda mukuba paka mwogoloze abamu ebivulu bibasaliddeyo ku Freedom City abamu abantu bafiiriddeyo naye sebeera mwekuŋŋanyiza mugambe nti kati Pallaso tulina omukuba tumwogoloze naye nga lwaki ogwo omutima gubago nagwo lwaki gwobeera promota n'osuubira okuba nti oli agenda kutambulira ku peesi yo. Understand? So wentunuulira Pallaso yakola ekivulu kisoma ekivulu ne kigaana bambi embeera abantu ne batajja Pallaso n'addayo mu liseesi naye kuŋŋaanya n'asobola obanga lockdown yonna akubye hit after hit era omusajja akumyewo n'ateekeka ekivulu era ekivulu kati mwagala era mumukube mumuzze wansi but why? Lwaki Pallaso yabakola ki? Lwaki omusajja temumuleka? Alien Skin omusajja akwetondedde ebbanga n'ebbanga. Please understand nti omusajja akwetondedde ebintu mumuleke omusajja akuba endongo. Eyo nno mukwano gwange nga nkugyeyo ye musajja mukulu MC Cuts ono munnange emabegakawo abaddeko mu Strangles ng'abantu ab'enjawulo bamulumba mbu yasiga Faith Sirimu ekintu kyavuddengayo nga yeegaana nga yagamba munnange omuwala yamusanga mulwadde. Wabula ono agenze maaso ku mukutu ogwa Facebook na postinga munnange nalaga munnange moments ez'essanyu ze babaddemu ne family ye. Oyo nno golabaawo mu bifaananyi ye mukyala Fiye alina sikaavu mu bulago era nga yoyo mukyala wa MC Cuts mu butongole gwe tumanyi. Awo nno munnange nga bali mu biseera byabwe eby'eddembe munnange nga essanyu liba buganye
awo nno wenkugambira mukwano gwange funayo akadde olabike nga munnange osanyusa ku family yewo bafuneyo ka surprise tolinda Christmas bakyalireko mu biseera ebitali bya nnaku nkulu ebiseera ebyo by'ennaku enkulu munnange ate ab'eŋŋanda zo baba bize ate obeerawo katono nodduka so wandibadde obakyalirako noba surprisinga mu nnaku zino eza bulijjo nabo ne bawulira essanyu eyo nga nkujjeyo mukwano gwange bo abaana ab'obulenzi abamanyiddwa nga aba ghetto kids kosa n'abaana ab'obuwala bano bakyagenda maaso n'okuba nga ate bawanika bandera ya Uganda bano bagenze maaso munnange ne bafuna gold buzzer era lunaku lubadde lwa Sunday bano bayongedde munnange ne bafuna golden buzzer era ngano ebakubiddwa ku finals eza Britain Got Talent moment ebadde nnungi abaana balaze energy ku stage era buli kimu kitambudde bulungi nnyo eyo nno nga nkujje mukwano gwange go agebweru agali kocha galaga nti omukulembeze w'eggwanga Vladimir Putin ono bamwetaaga mu International Criminal Court y'ensi yonna emwetaaga wabula eyaliko omukulembeze w'eggwanga erya Russia ono avuddeyo n'agamba wabeewo ensi yonna eyeetantala okubanga munnange ekwata omukulembeze w'eggwanga Vladimir Putin egenda kubanga munnange ekifuwa ekizza munda nuclear bomb zigenda kubanga ate zivaayo era zigenda kuteeka ensi eyo ku ttaka kitegeeza kebe America kebe China singa ensi yonna evaayo ne yeetantala okubanga ekwata Vladimir Putin egenda kubanga munnange eteekebwa ku ttaka nyongera okujjukiza mukwano gwange nti oliko Jika Media ensibuko y'amawulire mukwano gwange omukulembeze w'eggwanga ono yavuddeyo n'alangirira munnange ennamba entuufu ey'abajaasi abafiira e Somalia munnange abajaasi 54 balambirira be basobola okubanga ate munnange bafiira mu nsasage eyaliwo oluvannyuma lw'okulumbibwa akabinja akaba Al-Shabaab wali e Somalia wabula omukulembeze w'eggwanga avudde munnange n'akanoganya bulungi n'agamba ensonga zino zonna zava ku bakomanda ababiri abasalawo okubanga munnange balagira amagye gaddeko emabega kino nno kyaleetawo obunkenke era ne kireetawo okutya mu bajaasi bonna ekintu ekyabaviirako munnange bangi okubanga ate bafiirwa obulamu bwabwe era omukulembeze w'eggwanga agamba bano bakomanda bonna bagenda kubanga ate bavunaanibwa olw'ensobi gye baakola buterevu mukwano gwange nyongera okujjukiza nti obadde ku Jika Media ensibuko y'amawulire gwatanaba kubanga osubscribinga bambi nyamba genda maaso osubscribinge likinga commentinga ate tusobole okubanga munnange tutambula ffenna nsaba Mukama Katonda akunkuumire mweraba